eno message y'abagagga sekamirado bw'oba oleeta message y'abagagga nsaba ejje nga nzikakkamuko kuba obeetaaga otera ofukamira gye bali message yaabwe ejje nga ngamba sigaana kugibawa naye ejje ng'omanyi nti enkya naawe yogere mu ddoboozi nga liri waggulu naye nga nseka amanyi abagagga bagala nnyo essanyu tebagala nnyo bintu byannaku genda gyogera nga nseka eno message y'abagagga Karuuna ne banne eno message y'abagagga bonna abali mu Uganda nga basiraamu eno message y'abagagga bonna abawulira Oluganda wali omuyindi yabadde ayogera Oluganda message omuyindi naye gifune naye ali mu Uganda eno message y'abagagga abawulira Oluganda ngenda gibadde n'abatawulira Luganda nja bayambako njeze mu Luzungu abange abagagga abali bino bye byazikiriza Firawuna Luzungu olwange ndogera kiro sekanada bino bye byazikiriza Karuuna bye byazikiriza Hamana naye Karuuna specifically ebyamuzikiriza bye bino ekisookera ddala bagagga abaliyo bagagga bannange vaayo gamba bagagga abali eyo Sheikh togendayo bannange abagagga abali eyo eno message yammwe mugagga munnammwe ekyamuzikirizisa kyali kukweyesa ngoye message yammwe batuuseeko teyagenda gidduka wallahi ne banabeera ku simu yajja gifuna omugagga asala empale omugagga ekyazikiriza Firawuna kwali kukweyesa ngoye Firawuna nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam Karuuna ekyazikiriza Karuuna musonyiwe badde nga bakaruuna kati giddemu ng'erikirya abagagga abali ekimu ku byazikiriza Karuuna kwali kukweyesa ngoye nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Salim an abihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba ati bainama rajulun yajurru izarahu omusajja yali atambulanga engoye ze zigenda zikweya yayongerako luta zagendanga zeero oluguudo idh khusifa bihi Allah namussa wansi namumizisa ensi nemumira fahuwa yatajaljal agamba bino nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba fahuwa yatajaljal fil ardi ila yawm alqiyama ali mukukka wansi mpaka Allah lwalimiriza wa qiyama yamwogerako kabonero ki oyo musajja Qarun njidde mu hadith nabbi yagamba ati bainama rajulun waliwo omusajja yali musajja yajurru izarahu yali atambulanga engoye ze empale ze zikweya idh khusifa bihi Allah namumizisa ettaka fahuwa yatajaljal ali mukukka mu ttaka ila qiyami saa paka Allah lalimirizawo ensi abagagga ekyazikiriza Karuuna kukweyesa ngoye ekimu ku nsonga ezazikiriza Karuuna kukweyesa ngoye yagamba Maka Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba ati bainama rajulun ayinga jjunyola hadith eri ati bainama rajulun fi man kana qablakum mubatukulembere yali Karuuna kharaja biburdaihi akhdaraini yafulumanga ayambadde essuuka bbiri zaali za green yatabakhtal fiha ngagenda yeyagala mu nsi amara Allahu al-arda Allah n'alagira ensi fa akhadhathu ensi neemumira fa innahu la yatajaljal fiha ila yawm al-qiyama ali mukukka mu nsi n'olwali wetwogerera ali mukukka paka Allah lwalimirizawo ensi abagagga bakola ekiseji yammwe engoye muzikendeeze abagagga engoye zammwe okuzikendeeza tekirina buzibu abagagga ekansu y'okubanga eri waggulu wa bukongovule tekirina buzibu ono yali Karuun singa obudde tebutuyitako nandiraze butya ensonga lwaki eyokubiri eyaviirako Karuun okuzikirira